Osibeta munaffe nkwebaza gyotusizaako engalo kekadde akagataliiko nfunfunze kuteesa Julia Musi n'embepo mulungi webale kulaba Bukedde TV1 katandike ebikulu ebigalimu. Mwambusa ne Musa wasi ne mwambusa ne Musa. Abazadde basatira olwaggonya eridde omuwala ng'agenze okusena amazzi ku nnyanja. Tubadde tusaba obuyambi. Abakwatibwa ku y'okusaddaaka abakazi ebukomansimbi bagguddwa kugwa butemu. President Museveni ayingidde bundi bujjo n'entoroko mu bbugumu okusagula akalulu. Tugenda kubakonyera ni korolo lya koko. Nandala Mafabi azeeteesa okuba kuyiga bamulonde kuba pulezidenti. Amasanyalaze gajja kutuuka ku nyumba paka munda. Obujjuvu olwaleero tutandise n'ag'entiisa ebuutikidde abatuuze ku mwalo gw'e Kyankolokolo ogusangibwa mu ggombolola y'Ebufumira mu Kalangala ggoonya bwekutte era netta omuyizi w'emyaka 16. Omugenzi ye Namirembe nga agonye okumukwata yabadde agenze kusena mazzi ga kunaaba ku ssaawa 12 n'ekitundu ez'akawungeezi Nalongo Nalubale nnyina w'omugenzi gwe tusanze ku lubalama lw'ennyanja Nalubale n'abatuuze nga banoonya ebisigala byamuwola atunnyonnyodde ekikangabwa kino. Yaddaze kusena amazzi ga kunaaba kati omanyi wano ku bbalama awasooka amazzi gaba mampi ddala oba tosobola kugasena so n'ayingirako eri munda bw'ati egyo yamukubye n'emussa wansi n'emwambusa n'emussa wansi n'emwambusa n'emussa kati ate yazzeemu kulabika. Nalongo agamba nti muwala we abadde muwulize era nga abadde awesoobe nga muwulize nga bwe kyakula sajja emirimu egy'amaanyi egyo ayagala okukola toyinza musanga mbu alina olutalo n'omuntu. Bw'atyo alagenda ab'ekitongole ekitwala ebisolo by'omunsiko okubayamba bagende bayiga eggonya eno. Nti wali eyinawo we yayalulira abaana era nga kisoboka okuba nti we yabadde emututte era baatuuseewo we yayalulira nga nayo weeri naye nga tebafaako ne banoonyanoonyako nga tebalaba ng'obudde kiro kati awo ne basalawo bakomewo ku makya kati bagenze okudda ku makya ng'obwana yabuggyewo nga kiraga yakyusizza ate ekifo kati mwekola ki. Kituganye entuuko zibaawo naye ate ensonga eziri obvious ng'ezo ng'ab'obuyinza batukwasirizaako tuba tusobola ozinafuyiza ddala. Abakulembeze betwogereko nabo okuba Aleni Nuwowenka ne wali Abdallah obuzibu batadde ku bbula y'amazzi amayonjo ku myalo gyabwe. Sinzira ku amazzi ge tuyina ga ku nnyanja naye ate gonyaku eziri mpitirivu. Tubadde tusaba obuyambi okutuyambako tufune kuzibbowa tufune kuzitaapa ewaka kuba abaana bwe batuuka ku mazzi batandise okugwa ate bakava ku masomero. Omulanga gwange gwenkubira gavumenti ekisookera ddala kati mu kitundu kino ggoonya ziwezeemu nnyingi nnyo ate mu kiseera kino abaana bakomyewo bali waka so tusaba gavumenti ekole kyonna nga bwe kisoboka esooke ejje tuggyeko ensolo zino ezimu ezikuzeemu ennyo zino esooke eziggyemu oba oli awo tuyinza okuba nga tuweerako. Girabika buli omu kubadde asamba nabo mupiira yogedde bw'ati ku mugenzi. Tubadde tusamba naye omupiira wano ne mu bitundu ebyenjawulo Masaka nga tugenda Entebbe Kampala nga tusamba naye tabadde mubi nga kale ali friendly n'abantu abalala. Alex Bwankulanga Ssentebe Kyankolokolo ekyaggoonya okutandika okulumba abaana kitadde bye zirina okulya okuba nga byakewa mu kiseera kino. Tegoonya zeetanira nnyo okulya ebyennyanja okugeza ng'empuuta oba engege oba obubwabwabwa nga buli awo ebisolosolo ebyo ebirala naye kati nabyo ku kizinga kyaffe ebyo byonna byakendeera. Kakati ate omwana bwefunwa ku mwana ng'oyo ng'ali mu kuwuga kyangu nnyo okumufuula ekyokulya. Poliisi ekakasiza ekikangabwa kino wabula omubaka wa pulezidenti Kalangala Fred Badda akubiriza abazadde obutamala gasindika abaana ku nnyanja. Olulaba ku muntu buli kebe embwa kebe kisolo ki buli ekizisala mu maaso kiba kyagala kuzirya. Kati n'olwekyo tutangira abaana
naffe abantu abakulu twekuume nga naffe bwe tuteekateeka okujja okubasomesa. Koko ebisikira by'obwana ono mu kiseera kino kukyagenda maaso kyokka yogonya zibadde ziyisinganya n'ababinoonya. Kyebagezaako okukola oba munoonyanoonyako tusobole omufuna. Nkuba Samuel yakusakidde eggulu ku TV. Basaasidde nnyo bannaffe ate abantu abazze bakwatibwa ku ttemu erikolebwa ku bakazi mu ggombolola y'e Bukanga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bagguddwako emisango 2 mu kkooti Masaka. Ono kuliko ogw'obutemu n'ogw'okubaana. Abantu abakwatibwa ku ttemu erikolebwa ku bakazi mu ggombolola y'e Bukanga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi nga bwe tukula ku mawulire gaffe baleetuddwa mu kkooti e Masaka abasomera emisango kubano kuliko Sarongo Robert Kimbugwe, Annette Nakidde, George Segirinya, Moses Kabogiri n'abalala abasimidde amaaso g'omulamuzi wa kkooti ezookirwako Abdallah Kayiza abasomedde emisango 2 omuli ogw'okutta n'okwekuba n'okutta omugezi Maureen Nakintu Kiza. The second count is conspiracy to murder contrary to section 191 of the Penal Code Act. Kigalibwa nti bano emisango bagizanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu omwaka ogwedde nga bano omulamuzi Kayiza tabakkiriza kuba ku Kibogera ng'agamba nti emisango gibavunaanibwa gya nnaggumula nga kkooti terina buyinza kugiwulira. Offences are triable by the High Court. We also advise to make Bata abasindise ku alimanda okutuusa nga 6 omwezi ogwa January omwaka ogujja. Bano basomera emisango kidye poliisi y'e Bukomansimbi ng'eri wamu ne Flying Squad okukwata abantu 8 okuli Moses Kabogere, Sarongo Robert Kimbugwe, Godfrey Mugabi omusawo w'ekinnansi, Julius Agaba, Onesimus Mulamuzi n'abalala wiiki ewedde oluvalwamu ku bakwate Kabogere okulumiza banne tibabadde batta abakazi mu nkuli y'okubasaddaaka n'ekigendo ekyokufunira ku nsimbi ez'amangu. Nga nange kwendi mukumutereza nga mutereza bwati wansi nago namutereza bwati Kimbugwe yamukuba akasuna yamukuba akambe n'amusala wano. Bano olw'okukwatibwa bakulembera mu poliisi ne bagitwala mu bifo eby'enjawulo gye battira abakazi awerako ku Aisha Namirembe, Munyarwanda Magufuli, Maureen Nakintiza, Hadija Nalugira n'abalala. Mu bifo bino poliisi yazuula akawanga, amagumba g'abafu, engoye z'abagenzi n'ebyawonga ebirala ebigayibwa nti byali bikozesebwa mu kusaddaaka abantu. Gulupu eno ekyali nnene era bano be tulina be babeera balonkoma bannaabwe tusuubira nti essaawa yonna tugenda kukwata abalala. Fiona Nanyemo yakusakidde eggulu ku TV. Ate ye President Yoweri Museveni asiibye bundi bujjo n'entoloko nga asaba baayo bamulonde. Ategeeza nti atebenkeza eggwanga lino nga lirimu emirembe era yasaanidde. Libadde essanyu jjereere nga abawagizi ba Pulezidenti Yoweri Museveni bamwaniriza mu disitulikiti y'e bundi bujjo nga bangi bamulindye ekkubo wakati mu kuzina amazina ng'atuuka. Pulezidenti Museveni olukuŋŋaana lukubye ku kisaawe ky'essomero lya Bumadu nga werekeddwako muwala we Natasha Kalugire Museveni. Ssente wa NRM ebundi bujjo David Kabyanga bw'abadde anjula ebituukiddwa kasebe Pulezidenti Museveni atuukirize okusaba kwabwe okukwabuluza mu disitulikiti eno endala kuba nti nnene nnyo olw'empya gituume bugendera disitulikiti. Your Excellency, the creation and granting of Endala district, which was a long-awaited pledge for you, Excellency. Omumyuka wa ssente wa NRM okubiri mu ggwanga Annette Anita Munga akitegeddeko nti waliwo abakulembeze abakunze abantu obutaganya olukuŋŋaana lwa pulezidenti olw'okulwawo kuba wa disitulikiti era nalabula abakikoze n'abasuubira okukikola nti bakiddiranga. You cannot start refusing people to come for a rally of the president because of a district. President Museveni abadde asaba akalulu abategeeza nti engeri gye baliranye eggwanga lya DRC ng'akakasiza nti abaayo baabawulira bayitamu nga ensonga lwaki bamulwana ebitundu 99.9 buli 10. betharuseni mumanyi omuroho kamango kunkayo okumbani muhurire biriyo baitu ibimbane banakyatubuguye butabanguko obukukaragayo kamango manyaha mukaraga mutegereye ebiriyo
ate ebyo tafari yokubanza NRM eretera hanji ya Uganda. President ategeeza nti Uganda yaliko mu dduka ng'abola biggwanga lya DR Congo era kyamwaliza yesoolo anule eggwanga nga gy'emirembe gino buli omu gye yeeyagaliramu. Ategeeza nti bwe yamala okakasa nti ebino bigibukadde yatandika ku nkulaakulana ez'ebiseera ebyo. Agamba nti Uganda yalina sse naye yasobola okuzimba oluguudo lwa Kampala okutuuka e Fort Portal. Mwine byona ebikulu okugaruka mu kukola oluguudo lwa bundu bujoka. Museveni agamba nti ebbula lya ssente lyamuviirako okuteesa n'abayugoslavia nga Uganda yabawanga omuwemba bone babazimbiramu oluguudo okutuuka e Mubende era mu bbanga ttono balongere okutuuka e Fort Portal ne balutusiza ddala ku nsalo ya DR Congo eramiya nga luyita ebunde bujjo. Hati nasala amagezi nakozesa abanyamululu nibakiyeta okuchuluka butter trade hati na aba Yugoslavia nabahereze empocha bankoro oluguudo okuruga Mityana okushika Mubende. President abasomozeza bafenye okugema okusinga okuwunya n'abo ekyokulabirako ekibulamu bwe nti yakuba enkungaana bbiri mu disitulikiti bbiri buli lunaku naye asobola okumalako kuba mulamu tteke. Nyina emyaka 81 hati mbeere mu kampeyini emyezi ebiri hati buli izooba nimbaza hankungaana ibiri nkarunulwa hano abokuba nsisiro bwomezi bwange okunywa amarwa anguka yabiye bwomili bwe ale mucheke nanga kunywa amarwa manya kukora biki okulesa sigara. Disitulikiti y'Ebunde Bujje emanyidwa mu kulima kooko nga ono pulezidenti abasuubiza okwazimbira ekyuma ekyongera omutindo ku kirime kino. Tugenda kubakonyera ni korolo lya kooko. Agambye agenda tuterako factory era n'aba engineers batandise okutuuka ffe tuli bulungi nnyo bannanga abagagga kubanga kokowa bugagga chocolate bagenda mukoleranga wano naikaya abemeremo for our younger people abana basomire abana biro mangu mibiri baketunge meremo okwa koko factory eno. President oluvudde Ebunde Bujje agenze entoloko kisawe kyekalugutu nga kikubyeko n'ekibuga abawagizi b'okumwaniriza. President awerekeddwako Mwolowe Natasha ng'ayogeddwako First Lady Mama Janet Museveni mu bubaka bwase abantu b'entoloko okuwagira President mu kalulu akabiina bino ebyabakoledde. So Mama Janet's message was a reminder to all of us that on the 15th of January we should all remember and indeed go out, each one of us, and vote. Yes, we vote for mzee wakazi. President mukwogera kwakunyinza abakulembeze b'ekitundu bamunyonyere lwaki abantu bagibwako ssente nga baagala okufuna eza PDM. The issue of the expensive process by the PDM people. I want Minister Rafael Magezi to come with the head of the PDM Secretariat, Garabuzi. Come and meet the other boy, the one whose number I gave you. Kiri abantu okumubuulira nga bagibwako ssente abafuna ssente zaate ne ziba basaba babwako ntono. President yasuubiza okutunula mu nsonga eno n'ategeeza nti ssente za PDM balina kuzifunira bwereere. That from now on we are going to be very strict. Na speaker Abirozere. President yasuubiza abantu beno okwakulaakulanya nga ayita mu nteekateeka ez'enjawulo okuli PDM n'emyoga. Ati ne PDM emyoga ezo sente zona za kubakonyera kubinga obunaku mu maka ganyu. Twageddeko n'abakulembeze mu kitundu okulina abakodde NRM mbendera bitunyonnyola ebirungi President Museveni byabakoledde. Nemirembe tukola bizinesi zaffe omuntu otambula na sente zo okole bizinesi ze ekiro n'emisana. Have electricity in the district much as it has not yet reached in all parts, but we are expecting it very soon. The population of Ntoroko has risen up, is now awake, and they have listened and adhered to the president's message. Atuletedde amalwalo, atuletedde enkulakulana y'amaka. We have so many achievements. Don't you see the road from Port up to the border, Congo, Museveni akalulu kubanga attested twali byakole obusinje. Robina Nantale Aida Nakazi ne Shamshan Naluja be bakusakidde Green Lwabukere TV. Ateye Nathan Nandala Mafali asibye mu disitulikiti y'Esserere ng'asaba abamulonde kuba president yeeyamye okubatuusiza amasannyalaze mu bitundu gye gatanatuuka n'okubayigiriza okulima ekirime ky'emmwanyi.
Nathan Nandala Mafabia akwadde ekibiina ky'FDC bendera kuyeza abantu abawangalira mu disitulikiti Serere abasaba okumuyira obululu mu kulonda okunaba omwaka ogujja. Atandikidde mu ggombolola ya Tira nga yeegatiddwako bana kibiina ky'FDC abeegwanyiza ebifo ku mitendera egy'enjawulo. Anyang'ane toliko nanoni je kumabedo luto paye koto jabere ne penen awerekeddwako mukyala we obwedda asooka okumusabira akalolo. Bene bawulidde Nandala Mafaabi basoomoza omuli obwavu ekyobutaba bikozesebwa mu malwaliro, enguudo embi, ebyenfuna byabwe saako n'ekizibu ky'amasannyalaze. Bw'otunula wano obwavu bungi, ebizibu bye basinza okulaga nti obwavu bungi wano, era baagala pulezidenti anaasobola okutereeza embeera basobole okufunamu akasente mu nsawo yaabwe. It's affecting us. No good what business. We don't have good roads. Mafaabi bw'okwogerako abasabye bamulonde kubanga wakulananya abayigirize n'okubagasa ekirime ky'emmwanyi kubanga byemu ku birime ebifuna. Olabika ddunge tusobola okukola emmwanyi wano. Nayogedde ne mukwano gwaffe agenda kubeera kyamaani Opiyo ne tukkirizagana naye tukoleko pilot y'emmwanyi wano. Asuubiza n'okukola ku kizibu ky'amasannyalaze engeri gye bali abavubi nga bageetaaga okusobola okubeera ne fridge zikuume ebyennyanja byabwe. Tugenda kukikolako tulabe nti amasannyalaze gali wano, ate abantu amasannyalaze gajja kutuuka ku nyumba paka munda oba ku dduka. Mulimu gwogo kusasula gwokozesa gwokka. Infrastructure yona ejja kuba ku cost of what government. Olukuŋŋaana olulala lukubye akaboyi kisangibwa mugombola yakakasinge nabaayo baleke bamusabye abakolere ng'ayiseemu. Pulezidenti Nandala Mafaabi abasuubiza wano okubaleetera plant egenda okuprosesinga egyo emicungwa factory nga emicungwa gitunda direct ku factory. Bano Nandala basuubiza okubaterawo amakolero aganateeka omutindo ku ebyo bye balima omuli emicungwa, emiyembe, muwogo n'ebirala. Abasuubiza n'okwongeza abakozi ba gavumenti omuli abasobola abasomesa emisaala basobole okukola emirimu gyabwe nga mpaawo kye beekwasa. Olukuŋŋaana olw'essembi yalwo okubya ku kisaawe ky'Eserere Apashops Nandala babulidde byatesitese okubakolera singa anaaba alondeddwa. Anibuti ni amaiki nyezo bijensi ya kusuto gisho. Ijeni ichi anili tipasetes angini para. Abasebe bamusige n'akalulu kaabwe emyaka 5 gyokka abalage okuwaka kwe yeesigamiza ku manifesito ye. Ernest Chaze yakusakidde gulu ku TV. Ate zo enteekateeka z'ekivvulu kya Toto Christmas Festival iteekebwa Vision Group etwala ne Bukedde Family Zinda nga kyakubaawo ku Sunday ku Kampala Parents School e Naggulu. Okuyingira omwana ajja kusasula omutwalo gumu abazadde bwereere. Abakozi ba Vision Group basibye batalaga ebitundu ebyenjawulo mu Kampala n'emiriraano nga bakunga abantu okuleeta abaana mu kivvulu kya Toto Christmas Festival ekigenda okubeera ku ssomero lya Kampala Parents Naggulu mu Kampala ku Sunday nga 7. Okuyingira buli mwana wakusisa omutwalo gumu nga abazadde bakuyingirira bwereere. Mu bitundu byetuuseemu mukozi munnaffe MC Tempa Bakira ayogerako n'abaana n'abazadde nga bategeeza ku kivvulu kya Toto Christmas Festival. Gamba Toto Christmas Festival. Ekisinza okukwata abantu mu babiro ky'ekyabaana okuwangula obukadde 5 era abazadde n'abaana Bakira beegezaamu okulaba oba banaasobola okuwangula ssente zino. Mami mugambe oba dadi mugambe nti okuyingira mutwalo ye mami tasasula ne dadi obitegedde. Omwana asinga okuyimba oba amazina agenda kutwala obukadde 5. Tempeera aliko ebibuuzo byabuuziza abaana. Do you want to be in the future? A teacher. What does a teacher do? Right one. Very good one. Waliwo abazadde n'abaana balabiddwako nga banyeenya ku galiba enjole.
Tempa ategezza abantu ebigenda okubeera mu Toto Christmas Festival n'abasaba okujja mu bungi. Mwezi nga musanvu tugenda Kampala Parents mu Toto Christmas Festival mujje tuyagale muleta abaana bayengeddese omutwalo abazadde babwerere mwebale nnyo. Ekivulu kya Toto Christmas Festival kiwagiddwa aba Lupaleria Group, abakozi b'obumpwankimpwanki, abasaamuzi, ekitongole kya NIRA abakola ku by'endagamuntu, Indomie Instant Noodles, Toyota ne Pepsi. Sulaiman Mutebi yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Kale tosubwa omuzadde okuyingira kwa bwerere leeta omwana n'omutwalo gumu ate anyumirwe ne banne ku Sunday ku Kampala Parents. Tugenda kumulamu tudda n'amalala topaawo. Ulikayo mu kumulamu okwo bwe tweyongerayo n'amalala. Poliisi eremesezza akwatidde ekibiina kya NUP bendera ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okukuba kampeyini mu disitulikiti eya Mulu. Agitabukidde olw'okumuyiganya ng'anoonya akalulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina kya NUP bendera mu kuva kwa President akedde kuva mu disitulikiti y'Omulu gye yasusse okulekera disitulikiti eno ya neya Mulu okunoonya akalulu akanamutuusa wa President nga tanasimula sukira kuteba na kibiina mu Omolo ku bibazo olw'okumwaniriza bwe yabadde agenzeeyo okunoonya akalulu. I want to thank our leaders from Northern Uganda, especially at Chobe sub-region. Thank you very much for the continuous good representation. Kyokonda akukulumidde poliisi olw'okuwambanga ebyuma bye kwayogerera nga ne byabadde akwesa olunaku lw'eggulo baabitutte kyamuviiddeko obutogerako bulungi eri abantu be. Been informed that the army has actually arrested and confiscated our sound system in order to frustrate our rally in Elegu. Kyagulanyi yategeezezza nti bina bikolebwa okumalamu amaanyi mu kunoonya akalulu n'akumya abawagizi be gy'atanatuuka nti essaawa yonna wakubatuukako. Because it is within the law. I'm a presidential candidate. We have candidates in that area and we are supposed to campaign there and we are going to campaign there. Luvansi mudogera mu disitulikiti eno ya gy'atandikidde okunoonya akalulu ngenda abantu obudde abazanga ku makubo n'abasaba akalulu. Abasuubiza nti singa wangula obukulembeze yagenda kubakolera enguudo ennungi amalwaliro n'ebirala wadde n'abasaba okumwesike bamulonde abakyusiza embeera. I know that the military is trying to scare you, but I tell you, my brother, my sister, nothing can buy love. They cannot force you to support what you don't want. Yeyongeddeyo ng'aloonya akalulu kyokka bw'atuse mu kitundu kya Laka asanze poliisi egadde ekubo nga teyagala yeyongereyo. Kyokka oluva poliisi egudde ekubo ne beeyongerayo nga bebavaako emabega ngeri gye basize banekina kinaalemu nga buwanise ebipandira poliisi ebagobye okwewala okulanagana n'ab'eniyope. Police officers, military, you want to pretend you don't see the goons attacking us? Kyagulanyi azze munatabukira poliisi olw'okumutaataganya ng'anoonya akalulu. Today the Electoral Commission knows we are supposed to be campaigning here. Look at all the police officers are here. But all these police officers, they block the roads for me not to campaign. Abeena abasabye okubeera abagumu wadde ng'ayita mu mbeera nzibu ng'anoonya akalulu. Oluvudde n'oyo agenze mu disitulikiti ya Mulu okuba kuyega kyokka abadde atuukamu atyaka ng'ayingira ekibuga ky'Erego asanze poliisi egadde ekkubo n'emulemesa okuyitawo okugenda mu Erego. I am going to campaign in I don't know you. My name is Kyagulanyi Ssentamu. I am the presidential candidate. I am supposed to campaign in Elegu. Poliisi balitekkiriza muntu yenna kuyitawo okweyongerayo okubadde n'emmotoka ekibiddeko akalipakano k'ebidduka. Kino kimujja mu bira ng'ababuuzi kibagaza amakubo balina okuyita okugera n'abalonze. N'abamaanyi ge bakozesa. You should be ashamed of yourselves. Azze mu kwambalira akakiiko k'ebyokulonda olw'okusirika nga bino byonna bimukolebwako ng'ate abadde mu mateeka okugenda mu Amolo okunoonya akalulu. I am a presidential candidate. I'm supposed to go and talk to the people
in Elegu. The people are there waiting for me, but the police has blocked the road, not giving any reason whatsoever, saying I'm not supposed to campaign there. Is Elegu not part of Uganda? Asabye akakiiko k'ebyokulonda kamuyambe ku basirikale n'amagye akumutambulira ku buli wadda ng'ate bamu abasirikale abamukuuma. You the police, you're supposed to protect citizens, not to block them from a democratic exercise. David Tamale yakusakidde guli ku Lwabukede TV. Abakulembeze mu kibiina ky'NRM nga bakulembeddwamu amyuka Ssabawandiisi batongoza enteekateeka ya njukunju bagenda okuyita okunoonya akalulu ka President Museveni. Bino babyogeredde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe kyabwe ekya Ddondo. Enteekateeka eno eya njukunju bagitumye NRM Parish Based Grassroots Mobilization ng'egenda kubunyisa enjira ebirungi NRM byekoze n'okusaba akalulu ka ssentebe w'ekibiina ky'NRM mu ggwanga Yoweri Kaguta Museveni era kikwadde ebendera mu kuwaya kwa Pulezidenti abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo. Abakulembeze okulirozi Namayanja Nsereko, amyuka Ssabawandiisi ba NRM, omuwanika w'ekibiina Bob Ndekese Owundo, Ssaabakunzi Rosemary Nansubuga Sirindi omwogezi w'ekibiina Emmanuel Dombe batongozaako weefubondo okutalaga ebyalo nga bano bakutambula njukunju nga basaba akalulu nga basisira mukunamuli lutuziddwa ku kitebe kya NRM ekyaddadde mu Kampala bategeeza nti kino kyakubayambako okulaba ng'ekibiina kiwangulira waggulu mu kalulu akabbiri 26. Olwaleero tuli wano tutongoza enteekateeka ey'okuba nga tugenda kunoonya akalulu nga enkiiko ziri ku miruka nga ziyita abakulembeze b'NRM okuviira ddala ku byalo. Seninda avumirira abavubuka abali ku ludda oluvuganya gavumenti abasomoza b'ebyokwerinda n'abasaba okubeera abakakamo. Osanga ng'abaana bakwata amayinja ne bakuba poliisi. Kati mu kukuba poliisi amayinja mazima okuba omuntu akutte emmundu oba omukyokooza ate nga tulina obuteerabira nti emabega eyo nadda mu kalulu akaggwa waliwo abasirikale abaafiirwa obulamu bwabwe mu nteekateeka ezifaanana bwe zityo. Namayanja ategeeza nga Pulezidenti Museveni bwe yakatalaga disitulikiti era mu 6 era nkaweefube gwe batandise talina wagenda kutaataaganya nteekateeka z'okunoonya akalulu. Obukiiko bw'NRM bwe bugenda okukulembera mu kuwenja akalulu k'ekisanja kino ekijja era nga mu enteekateeka eri nti Central Executive Committee gye tuyita SEC yeekulira enteekateeka eno yonna. The intention here is to carry on Muzee's message after he has left, or where he has not yet reached. The message should be moving to the NRM faithful and the other members of the general public. Ye ssente wa NRM Rubaga Ivan Majambere Kamonto aweze okufafagana bulungi gavumenti abatisatisa bannansi naddala abawagira NRM. Majambere abadde ku ssomero lya Mengo Primary ku mukolo abasawo okubyala okwetolera eggwanga ku batongoleza okunoonyeza President Museveni akalulu. Wano ffe twatandise campaign ya President Museveni era manya agenda kutambula simusire era okulaba nga tuwanguza akalulu kaffe nga tuwanguza bafulaka beyalaba. Bano bagamba nti balina obusobozi okutuuka ku buli muntu nga bamupeereza okulonda abakwadde NRM bendera n'akalema Jacqueline ne Buyinza Ibrahimu basabidde President Museveni akalulu kuba ebasomoza bina wakubikolako. Jjukira tugenda nju ku nju mu byalo byaffe n'olwekyo bwe tuba tutambula nju ku nju era awo tuba tumusagulira akalulu tuba tusobola okwogera ku birungi byatukoledde. Ye Timothy Ndiwala na ssentebe w'ekibiina ekigatta abasawo b'okubyala ategeeza nti basize okunoonyeza President Museveni akalulu kuba batandikira ku mulembe gwe. Era buli kyalo tulina bavya ekiti 4 awalala tulina bavya ekiti 5. Bwe babakana ku mulimu gw'okumobilizingira President Museveni nkakasa nti obuwanguzi tugenda bujjayo. Majambere asimye omulimu gwe bakoze okwegatta okunoonyeza President Museveni akalulu. Kimbadde ekintu kinene nnyo eky'amaanyi okulaba nga abasawo ab'owansi bano abatandikirwako balina ettaffaali ddene nnyo lye baagala okuteeka ku Uganda. Brenda Namale ne Nuliat Namage bakusakidde eggulu eno Lwabukede TV. Ekikangabwa kigudde ebbombo abatuuze bwe basanze munnaabwe ate mula omulambo ne baguleka nga mu muzigo nga guzingiddwa mu masuuka n'omukeeka. Ono kigambwa nti abadde amaze emyezi 3 nga yabula. Ettemu lye badde ku kyalo nkuluze ebbombo Kalule mu disitulikiti Lweru Nalonkazi ya mirembe emyaka 48 nga badde atunda mu bbala nga lyabula emyezi 3 emabega. Bayo nga tukubira essimu nga bagamba afudde naye kitutte emyezi 3 nga mufu. Abafumirira n'abatuuze
kibabuseku okusanga bamutemula omulambo gwe ne bakuzinga amasuka n'omukeeka ne bakugalira muzigo gwe basibako kufulu ne babulawo. Tusanze nga mutemeteme tewali adde omusaayi yadde ekitaba ky'omusaayi balaga bamutire bonaayira bakolaki bamuleeta mu nju ne bamusiba ebigoye bingi alusaana kumanya nti obamumayiti bamufu. Kyatuweddeko okusanga omulambo gwe nga bumpi gumaze emyezi 3 egyo nga mufu. Bano okuzuula omulambo landiro lyamaze kulaba nga ebbanga liyiseewo nga mirembe tasuta mu nnyumba n'ateeka abafamire ku nninga okusengula ebintu bye mu nju esobole okugulibwa bafuniremu omupangisa omulala. Nga jangu oggyemu ebintu bya maamawo nze enju yange agikolaki gikozesa kuba maamawo ndudde nga simukolaki nakasente tandeetera tegenza okujja okumenya okugulawo nga agula bamayiti. Nkumenya olugi bawulidde ekivu ne batemya poliisi y'ekalulu yatutta omulambo emalako okugwekebejja. Salimu Bogere mukulu wategeeza nti basembayo okuwuliziganya n'omugenzi Musibitemu omwaka guno ng'okutegeera okubula kwe muwala wa Nnaalongo yamaze kumukubira essimu ng'amwebuuzaako oba nnyina ali wuwe. Omwanya naze nasembayo okwogera naye mu mwezi ogw'omwenda okuva olwo essimu ze ne zivaako. Eyo gy'abadde akolera muwala we abadde ankubira essimu ambuuza Nnaalongo ali eyo ne mugamba Nnaalongo simulabanga nkuba n'essimu ye teriiko tinaffe tuzikubako essimu ze teziriiko. Agambye nti olw'okuba landiro lyababadde bubi ky'okusengula ebintu bye basitukiddemu ng'ekyabambye okutegeera nti Nnaalongo yatemulwa dda. Bamenye kufulu mu mudiiro nga ebintu baabijjamu tebiriimu ne bamenyeyo ekisenge amaaso baagakubye ku mulambo muntu yafa bamutta ne bamusiba mu ngoye ne bagattako omukeeka ne balekaawo ne basiba ennyumba okufulu wakati bo ne bagenda. Bogera ategeeza nti omugenzi John Mbabazi aliko sente emitwalo 80 yali akamuweereza nga kiteeberezebwa okuba nti abamutta ze bali balubirira okubba. Ab'oku kitundu ffe bwe tutuuseyo bagamba nti abadde alinawo omuganzi we ku kyalo naye nga bw'aba afunye sente babeera bamulembe ate bwe zimugwako olwo ne babeera ng'abakyankalanye. Kaakati ekirowoozebwa nti kwolwo bawagamba yali amuweereza sente ndowooza oba sente zezaamuviirako obuzibu. Tuwayiza muno omugezi wa poliisi bintu bya Savana Samutine mazima ku ssimu n'abakubi alambulula. Poliisi ku kitebe kyayo ekikulu Weero yatandise okunoonyereza okulaba nti abali mabega w'ekikolwa kino bakwatibwa ate babatwale mu mbuga z'amateeka. Henry Kasomoko yakusakidde gulu ku Babukedde TV. Bali kubeera naffe mu malala bannamukisa baweze 45 abaakewangulira ebyasaba bya Ssekukkulu mu kazannyo k'olupapula lwa Bukedde akatumimbwa Gabula Ssekukkulu mu Vibe. Okutuuka ku muwendo guno olwaleero abantu 11 balondeddwa mu kalulu akakubidde obutereevu ku Bukedde TV mu pulogulaamu yatukyogere nga bano beegasse ku 34 abalondebwa edda. Abawanguzi bano bagula olupapula lwa Bukedde ne bajjuza akakonge akabeera ku muko gw'okubiri olwo ne bakawa abatunda olupapula lwa Bukedde oba okukereetera wano ku kitebe kyaffe mu Industry mu Kampala. Akaleero kakwatidde omukuŋŋaanya olupapula lwa Bukedde Michael Mukasa Sebowa n'abakozi ku Bukedde TV okubadde Josephat Seguya ne Saaji Kizito. Ente za Fred Namuŋŋoona Kasubi namba ensembyayo 528 mwenda Kasozi Gonza Wembalala namba ensembayo 192. 10 abasosi bawangudde Tulya Ssekukkulu ate ow'e11 awangula Solar TV ne Decoder okuva mu Star Times. Tuwangudde 2 Ssekukkulu omuli nali kulemberwamu erikoke eddungi okuva mu Yuga Kiiki n'ebirala byonna byonna ebikola ekijjulo makeke ate era tulinamu abawanguzi ba TV ebeera nzijuvu ebeera erina Decoder ebeera erina dish ebeera erina ne solar panel ate era tujja kufunayo omuwanguzi Namukisa agenda okwewangulira ekyapa ky'ettaka. Akalulu kano kakwatibwa buli Lwakutaano nga akasembayo kakwatibwa nga 19 omwezi guno olw'abawanguzi bonna bakime ebirabo byabwe nga 22. Buli Lwakutaano tugenda kuba nga tulonda okutuusa ddala ku Lwokutaano
olw'19 tujja okubeera n'akalulu gaggadde tugenda okulondera abawanguzi abangi ate nga 22 abantu baffe bonna n'abawangudde bajja okujja wano bakwasa ebirabo byabwe. Ssebwa yebaza abantu olw'okujjumbira akazannyo kano n'abavujjirizi okuli abassa Times, Biklala ne Yuga Kiiki. Ajjukiza n'abazadde ku nteekateeka z'olupapula lwa bukedde eri abaana abakomyewo mu luwummula. Naye ate era mu ngeri emu tulina enteekateeka gye tuleese okutandika lunaku lwa Mande tugenda kubanga omuzadde tukuleetera amagezi engeri ogenda okuyamba omwana wo aleme kukozesa bubi ssimu. Z'empaka z'okufumba Solobeza eza Bukedde TV zikomekerezeddwa oluvannyuma lwa wiiki 2 nga zisojjera mu butale obw'enjawulo. Zibadde mu butale 10 nga ziggweredde mu Mulungu abantu 6 gye bavuganyiriza mu kufumba ekyennyanja. Kubaddeko Rose Nasuuna akoze ne Francis Iga, Jerushi Ofoirolf ne Joan Mirembe, Promise Namugere ne Fina Nanyonjo, Pavin Mirembe ne Pritiza Rwango, Jovia Narukwago ne Moses Nsunga kw'ossa Rwechongobi ne Bernard Muwanguzi. Baweereddwa ebyokwesalo ne batandika okwolesa obukugu mu kufumba ekyennyanja. Abamu bakisiise abalala ne bakikolamu akabeero n'okukyokya ng'amaliza birese eri abasazi b'empaka okuli Chief Michael Mutale ne Judith Namulema. Bannyodde bye bakoze olwo abasazi b'empaka ne babawula kwe basobola okulinnyisa omutindo. Nakiringa ekiriko butto ekyennyanja kibadde kisava naye kigifuula emmere etambulira ku bintu nga 3 nga njikuwadde nga mbisi. Kyembeera nkwagalamu kwe kuwa tesiti emmere ogiwe tesiti. Gye biggweredde nga Namulema alangiridde Mirembe ne Zaalwango abakoze akabeero n'ayogera ekibafudde ab'enjawulo. Toke n'abiwa ebirungo nga si bingi, omunnyo n'agupima, obuyonjo nga bwebwo. Abeetabye mu mpaka zino bonna baweereddwa ebirabo okuva mu bavujjirizi. Chief Mutale asiimye abeetabye mu mpaka zino era aliko amagezi g'abawadde. Akatale kano abantu bafumbye bulungi wabula tutambulidde ku bintu 3 nga tulonda omuwanguzi olunaku olwaleero nga tugamba nti nno test y'emmere kibadde kikulu nnyo. Samuel Lwanga ssentebe w'akatale k'e Mulungu yeebaza Bukedde olw'okwagala ennyo omuntu wa wansi n'akatale kaabwe. Kyamazima twebaza Katonda nti batuwagadde era Bukedde TV tugyebaza okumanya omuntu wa wansi naffe abakolera mu butale. Ignatius Kamya yakusakedde gweno ku lwa Bukedde TV. Ate eby'abannakibiina kya NUP 11 abaakwatibwa bikyali 2 bakomezeddwawo mu kkooti Kawempe okuwulira ensala y'omulamuzi kusaba kwabwe okw'okweyimirirwa wabula ng'omulamuzi tabaddeyo. Bazziddwayo Luzira okutuusa nga 22 omwezi guno. Bannakibiina kya NUP 10 ku 11 abali ku misango omuli okola dduyiro akkirizibwa mukwata mmundu bokka n'okwambala engoye ezeefaananyiza ez'amagye n'emirala bakomezeddwawo mu kkooti y'e Kawempe okubeerawo ng'omulamuzi awa ensala ya kkooti kusaba kwabwe okw'okweyimirirwa n'okuyimbulwa akakalu ka kkooti akataliiko bukwakulizo olw'ebbanga lye bamaze ku alimanda erisukkamu eryo eriragirwa ssemateeka. Bano okuli abakuumi ba pulezidenti w'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu, okuli Edward Ssebuufu amanyiddwa nga Idi Mutwe, Vumbi Cleo Tas Calvin amanyiddwa nga Bobby Giant, akuli ettendeko ly'ebyobufuzi mu NUP Doreen Kaija, Olivia Lutaya n'abalala bakomezeddwawo wabula nga ye Sauda Madada talabiseeko kuva ku mulundi ogwayita bwe yaleetebwa mu kkooti ng'ali mu mbeera mbi ekyaleetera omulamuzi okuyimiriza byonna n'asooka alagira bamutwale mu ddwaliro. Kkooti ebadde yakatandika bannamateeka b'abawaabira okubadde Samuel Muyizi Mulindwa, Joel Ssenyonyi n'abalala ne bateeka ku nninga ab'ekitongole ky'amakomera okunnyonnyola lwaki Madada tebamuleese nga baagala okumanya embeera gy'alimu kati. To be present at all times when their matter is called. Before we proceed with anything in this matter, the state be put to task. Because we do not know, the last we saw was an accused person vomiting blood.
Ab'oludda oluwaabi okubadde Sharon Nabunya ne Bruce Twanjire ebyamadada okuba nti yali atanaka musaayi babisambaze nga bagamba nti byali byakunywa so si musaayi. Bino kijja bannamateeka bawaabirwa n'ababadde mu kkooti mu mbeera ne batabukira oludda oluwaabi nga bagamba tibazannyira mu bulamu bw'omuntu waabwe. Bano olwaleero era tebaweereddwa nsala ya mulamuzi kusaba kw'okweyimirirwa n'okuyimbulwa okw'obuwaze olw'ebbanga erisukkamu eryo ssemateeka lyalagira omusibe okubeera kwa limanda ng'omusango tegunnatandika kuwulirwa. Omulamuzi Ayola Angela abadde atuliddemu omulamuzi Damali Agumasimwe abategeeza nga bw'ataliiwo nti mulwadde n'ayongezaayo omusango n'okutuusa nga 22 omwezi